bayita NRM mwe mukitegeera NRM ku ntiko Gavumenti obuvunanyizibwa okulabika nga abasawo basanyusa. Tweyanziza Honorable Minister olw'okutukulirawo ekizimbe kyaffe kituyambye nnyo kubanga twali kiri ekikadde nga kitono tekitumala naye bwe batuzimbira kino space yagaziwa naye obuzibu bwe tulina bwa bitanda na mifaliso so waba tufunira ebitanda n'emifaliso tujja kuba tuteredde bulungi. Twateekayo ekyondo gye tubadde twateekayo ennyumba z'abasawo kati wano UPDF yatuzimbira twalobinga ne tumakinga sure nti no Teresita bwe yali mu kitundu e Nakaseke Busiro North okufuna maternity ward era wano Masulita kuba twali tugenda kusonda ssente embagamba katugende tubuuze ku bannaffe aba UPDF era aba UPDF mbebaza nnyo okusingira ddala CDF of course ne President Yoweri Museveni CIC tibatuzimbira ward eno lwaki tugitongoza kaakati well nkyali minister wa government nikola mirimu gya government oluguudo olwo tuyisemu okubeera ddala e Kalongero tugenda tucommissioninga very soon bagenda kuteekako kolas president yalwogerako era ekyo kyaggwa dda amasannyalaze mugalabye yonna gye mbadde mpita mugendeyo mulabe ebintu bino tewali kye tutakutteko ebyobulamu ebyenjigiriza ebyamazzi ebyenguudo ebyensawo livelihood